Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyafuna ennyumba. Funa ennyumba wano tuba tutuuse ku nsonga z'amateeka. Tuba tukumenyamenya amateeka nga twagala obeere n'ebyobugagga byo ettaka oba ennyumba nga biri mateeka matuufu nti bw'oba ng'olinamu okusomozebwa kwonna oba olinamu okusika omugwa obeere ng'omanyi nti ensonga zino osobola zivunuka otya. Sibeera nzeka munnange mbeera n'omukugu waffe mwami Ssentamu William George Ssentamu ono nno munnaaye nga mukwasibwa amateeka yagamba nedda sigala kulinda bantu bange bagwe mu nsobi ate nzije mbakwate wabula kasasa oti muvuddeyo ne mujja nange kambegatteko tutuule wansi tusomese amateeka gano tubuli ebizibu byabwe tubataaseeko ate munnange bwana batawulidde munnange anti era bagamba muno bulala bamugamba omulala neefulanga tategedde muna ekitaba kikutte tewali buzibu bwonna najja kukyabe nga ate akukwasa. Mukulu Ssentamu ngenda kusaba ate obuze kuba tulaba tumenya tugenda maaso abatulaba mwena mbalamusiza era nembagaliza programu ennungi ebigambo ebyo nnyo byogedde bikulu abantu tugezaako naye namwe ate gwe awulidde beera ambasada wa munnawe beera looya wa munnaffe naawe ate omubuulire kwakye tunoonya era nga bw'okyogedde kulanga abantu babeerawo mu mirembe era mbajjukiza nga bulijjo bentera okukola mu programu zino nti korona akyaliyo amateeka tugagoberere tuteekeko obukookolo tubwambale social distances tuzikuume tunaabe mu ngalo ne abatasobola nga sanitizer weeri tugikozesa. Okay, tuyanzege olunaku olwaleero tunyala tutune ku nsonga z'ebibanja mu Ssentamu tukyalina abantu baffe abamu batanaba kuddamu kutambula bulungi batanakola bulungi naye ng'ate embeera zeyongedde okwonooneka ku bibanja byabwe weewaawo abamu batabamanyi oba bala bamanyi nnyo nga bana tebamanyi obukujjukujju bukoze ki bufuuse obwamaanyi ennyo bantu bakyagobera ku mataka gaabwe ne bangi nnyo abakoze ki abafiirwa ettaka lyabwe nsaba otuddemu otuyisizeemuko obw'ekibanja ono ow'ekibanja tumuddemu abantu baffe tubajjukize ow'ekibanja yaani obeeya abatuuliza ow'ekibanja kino ono teyatandise lwaleero ow'ekibanja ono yatandika mu 1900 ettaka bwe lyagabwa ne ligabibwako abantu abamu abatono abalala ne batafuna byapa kyetegeeza mu kugaba nti mu ndagaano ey'olwenda mu 1900 omuzungu yali atufuga yagaba ettaka n'aligaba mu bunene bwa square miles kyovula nga tuyita wano ewaffe mailo bwe yagaba ettaka lya mailo kwaliko abantu abaali babeerawo nga engeri gye twakozesanga ettaka lyali lya Ssaabasajja lyali lya Kabaka nga y'abantu be kwe babeera yalina n'obuyinza oddigaba yayinza okukyusa okujja eno okuzza eno naye omuzungu bw'ajja n'amala okugaba abantu baafuna ebyapa kati obwannannyini ne bubeera bwa mirundi ebiri ne tubulaba omulundi ogusoose nga waliwo alinako ekyapa n'ababaako n'omutuuze ow'ekibanja olw'okuba gwe tolina kyapa ekibanja kino kiba kya kibanja titolina kyapa obeera kobola olulimu ng'owulira nti aguze kungulu bw'oba oguze kungulu ekibanja ekyo olina obwannannyini obw'ekibanja obukozesa nga tewoli supposed kukuba ku mukono naye nga tolina kyapa ku ttaka lino mu 1900 nga bwe mumanyi nti ekintu kimu bwe kibanga kiriko obwannannyini bwa mirundi ebiri ekintu ekyo kitera okuba eky'omutawaana era ekintu ekyo kitera okulwanirwa okubeera nga kirwanirwa kati omuzungu mu 1928 n'aleeta etteeka lya busuulu n'envujjo etteeka eryo lyayogera ebintu bingi nga lyagala kumalawo obugugumbo tetugenze nnyo wala naye kubanga ettaka nga ligabiddwa waaliwo emitawaana mingi nnyo abannannyini ttaka abaafuna ettaka abamu baayagala abantu bajje basenge balime mayiro zaabwe waliwo mayiro ezitaaliko bantu naye ne baba encouraginga bajje basenge balime babafunengamu ebintu babajjengako emisolo babajjeko obusuulu nga tebuli regulated nga government kati byavaamu obusambattuko kati obusambattuko obwo mu 1928 muzungu ng'agezaako bumalawo kwe kuleeta etteeka ly'obusuulu n'envujjo etteeka eryo lyawa nannyini ttaka obuvunaanyizibwa ne liwa n'ow'ekibanja obuvunaanyizibwa naye buli omu ne limukuumira ku ttaka eryo lya mulundi gumu
gwe nannyini ettaka ng'olina ekyapa ng'olina by'otasaanye kukola n'ow'ekibanja ng'alina by'atasaanye kukola kati naye mwenna nga mubeera ku ttaka litya limu ebimu ku byaliwo byaleeta nti gwe nannyini alina ekibanja ku ttaka ly'omuntu obunene nno bwo bwayi ku tteeka eryo bwali bumanyiddwa tutojja kusukka eka 2 kati bw'osukka eka 2 z'oweera obusuulu bw'oyagala endala oyinza okubeera n'ekikumi naye ng'era zigenda zibalwa bwe zityo tulina ebibanja 3 olina ebibanja 4 era nga bwotyo bw'obiweera ki obusuulu kati ne tutambula awo n'obwobusuulu ate n'envujjo envujjo ebibala ebyavanga ku ttaka lino mwamangamu emyenge mwalingamu amatooke nga byolima physically ebyo nga byo obiwaayo ng'ebibala ebyo then abamu babibalanga mu mbu ssente then obusuulu bwo bwalinga ssente ng'ekibanja nga obusuulu oba singi 10 oba 8 ogw'ekiseera ekyo kale n'abantu ne batambula bulungi era nga ne tugamba nti nannyini ettaka taagobenga wa kibanja ku kibanja kye abadde awo obusuulu nga tamusasulidde nga talina court order nga oba tamusasulidde era amateeka awo ekyava mu 1928 nti ow'ekibanja taagobaganyizibwenga n'ow'ekibanja nekimugamba toosalenga miti egyosanze ku ttaka emivule emisizi egyo emiti eminene tojja gisalanga tokolenga kino nga nannyini ttaka togize era n'enzizi zino etteeka lino lyaga nti nannyini ttaka toozibenga luzzi obutaziba luzzi lyava eyo mu tteeka eryo ery'obusuulu n'envujjo kati nga tumaze okulaba ebyo obusuulu n'envujjo etteeka lyakola mpaka 1966 ne obwannannyini bwakyukamu ti obwakabaka bwe bwavaawo n'obwannannyini bw'ettaka bulina engeri gye bwakyuka nti ettaka eryali erya Buganda atuuliza tetugende mu kawunvu n'akagga k'endagaano y'olwenda naye endagaano y'olwenda eyo yeyagabira abantu ettaka abassekinoomu ne kabaka n'emugabirako bugabizi ne gavumenti neefunako weekolera emirimu gyayo kati nga bamaze okugaba bwe batyo n'etteeka liri ery'obusuulu bwe likoleddwa nti tewalinanga kugoba muntu nga tolina court order naye bwe tujja kati mu 1966 obwakabaka bwe bwagiwayo gavumenti y'Obote yaliwo ettaka eryali erya Buganda erya gavumenti y'e Buganda erya kabaka obwakabaka lyakyusibwa ne lidda mu public ne liba lya public olwo Uganda Land Commission yali ekoleddwa mu biseera ebyo netandika oddutukanya naye buno obwa munannyini obwa Ssentamu obwa Mukasa obwa Gundi bwo bwasigalawo eyo yasigala ng'etambula era n'etteeka ne busuula n'envujjolo lyasigala likola mpaka mu mwaka gw'75 Amini we yajja n'akyusa eby'ettaka naga ettaka lyonna kati lya gavumenti mayiro njijjeewo gwali ku mayiro kati olina obwannannyini bwa myaka 9 liizi ya myaka 99 gwe w'ekibanja era ow'ekibanja ne protection eri ebusuulu n'envujjo n'asooka n'agijjawo kati ate Amini bwe baamugjawo mu 1999 ate enkola eri yaliwo yakomawo naye era etteeka ne libeeraawo erya Amini teryavaawo officially naye lyadizibizibwa nga liringa erikola liringa eri waliwo awo grey area waliwo mu mateeka kye tuyita grey area nti waliwo eminywa gap ezo bannayuganda mwazimalayo mu 1995 bwe mwakola etteeka ly'ettaka ne mugamba atuzze mayiro yaffe eddewo mu mateeka ne muzza mayiro ne muleeta freehold ne muleeta lease ne customary ne mukola constitution y'e95 mu article y'e237 ne mugamba nga mwali mwogera ku ttaka kati ettaka lya bannannyini nsi kinoomu gavumenti ne mugirijjako gavumenti n'esigaza weekolera naye mayiro bwe tubanga gye twogerako yasigaza era ab'ebibanja bali naye olwokuba nti busuulu n'envujjo lyali livuddewo etteeka epya ne tukola Land Act mu Land Act gye twakola nga tujuliriza constitution eri akakiiko akatundu aka 237
ne tugamba nti ettaka lya mayiro eririko abasenze ababiri ow'ekibanja taataagataaganyizibwenga. Tuddamu nga tujiriza Busulu n'Envujjo taataaganyizibwenga era taakwatibwengako kasita oba wa kibanja mutuufu. Kakati etteeka nga berikola lyali terinza butannyonnyola wa kibanja mutuufu. Ekibuuzo ekirako nti w'ekibanja omutuufu yaliwa. Mu section ya 29 mwe bamunnyonnyola ne bagamba nti ab'ekibanja abatuufu ba mirundi egiwera 3. Asooka yoyo eyaliwo ku Busulu n'Envujjo longa ekyakola abantu abamu bulijjo mbagamba nti n'obusuulu bw'enkaaga eyo babulina. Bajjajjaabwe bwe baawanga ekibanja nga balaga nti ekibanja ddala kye kino. Kati oyo eyasikira ekibanja w'enkola eyo wa kibanja mutuufu. Nga bajjajjaabwe n'ebijja mu biraba ebiri ku kibanja binene ebi era tolina kukidawutinga. Oyo omu. Namba 2 yoyo ow'ekibanja aliwo nga yayingirawo n'olukusa lwa nannyini ettaka. Teyaliwo si yasikira kibanja kino kuva mu bajjajjaabe. Teyaliwo mu gyenkaaga tekyakola naye akiguze luno jjo ly'abalamu kyokka yakigula n'olukusa lwa nannyini ettaka. Ow'ekyapa ab'ekyapa abamu batunda abibanja nga tebatunze ttaka. Ajja n'agamba nti mwagala kibanja nti nkuwa abamu bagaba kuwaddeko ekibanja naye ng'akuwadde ekibanja. Ploti ezisinga abatuuliza bwetuwulira ploti zino zitula mu tawuni bibanja nti tebibaako kyapa naye oli n'agamba nti nkuwadde nannyini ttaka ayinza okuwa olwo luba lukusa lwa nannyini ttaka. Waliwo ow'ekibanja oli gwe tugambye nti yaliwo biseera bya bajjajjaabe yasikira Busulu n'Envujjo oyo nti mutuufu n'asalawo atunde. Kati oyo ow'ekibanja omutuufu bw'atunda n'akuguza aba nannyini ttaka n'agamba mweguze nze mumpe ekkanzu abatula muwulaba ekkanzu. Kati eyo ekkanzu lukusa lwa nannyini ttaka. Yoyo gwe tugamba nti ow'ekibanja aliwo n'olukusa lwa nannyini ttaka consent ya nannyini ttaka. Either yamuguza directly oba yamuggyako ekkanzu oba teyamuggyako kintu kyonna naye yamutongoza nagamba fine mubeeraawo. Kati olwo ow'ekibanja omulala yono bona fide nti bona fide ye teyasenzebwa muntu yenna. Obanga tetunagenda ku bona fide owokusatu omulala gwenjagala tusooke nga tetunagenda ku teyasenzebwa muntu yenna ne bona fide ba mirundi 2. Mulimu gavumenti gwewadde ekibanja nga tebuwadde ettaka eddidde omuntu amataba gabagobye okubumbulukuka naye balabye sentamu alina ettaka eriri aido tetulina kyakkola bannange mugira mwebegoma wano mu ekibanja kiikyo. Kati gavumenti weesenza omuntu ng'oyo naye aba wa kibanja kituufu kuba gavumenti yemusenzeza. Etteeka lino article eya 25 eya constitution egamba nga tebanasenza muntu bwetyo gavumenti nga tenakikola eteekwa kuba ng'ekikoledde mu tteeka erikkiriza gwe nannyini ttaka okusasula mu bwangu mu buliwo nga tebanasenza. Naye ne bwabanga kale waliwo obwangu basenzeza ekusasule mu bwangu ate omuwendo si yegutegeka mulina ogukkaanya wa muntu wa bulijjo gwe nannyini ttaka alina ekyapa. Oyo omuntu gwe baleese tojja mumugoba kuba gavumenti yemutaddewo. Gwe kyolina okukola kuteega mukono ng'obanja gavumenti ng'ekuwa ssente. Bwekuwa entono ng'era oluwakana nga mugenda mu kooti buli mumala. Ono yo ekibanja aba asigala alimu. Omulala asembayo ye bona fide nti ono bwe mwakola constitution mu 95 nga mujuliza ebintu bingi ebyaliwo entalo biki ne mugamba politics atagize nati kale omuntu eyali ku ttaka ate nga mujuliza n'etteeka ly'omuzungu era tulekera limitation act ti omusango gw'ettaka bwe guweza emyaka 12 nga tonnaguleeta. So naye ate bo kati baakikyusa ne bagamba nti mu kifo ky'okukola ekyo katugambe nti omuntu eyali ku ttaka 83 okudda emabega nga tamanyi bwe yaddawo talina nandagaano naye nga yasenga waali ekibanja ky'okiraba etteeka lino lyamuwa ekibanja awo wokka wakolera utilization awo wokka wa developers emirundi 2 gwono bona fide okwawukanako n'ekibanja bali abalala betulabye bayinza okubeerawo n'ekibanja nga kyansiko zisukka ne waakozesa naye ono bona fide
wakozesa wokka oba wakulaakulanyiza. Okulakulanya kwa mirundi mingi, asobola okusibawo sengenge, asobola okuteekawo olukoni, asobola nga bw'olaba nti ddala wano waliwo nje omuntu alina kyakoleddewo, oyo naye beebe ekibanja abo oyo aba bona fide. Kakati oyo amateeka ne gagamba gwe ekibanja omutuufu mu categories olina okuwa obusuulu nannyini ttaka. Era gavumenti nannyini ttaka omulundi gumu buli mwaka. Obusuulu obwo si gwe nannyini ttaka si ya Bugereka. Obusuulu obwo gavumenti ya Bugereka. Gavumenti mu 2010 mwaka gw'2010 yaleeta etteeka eryo Land Amendment Act ya 2010. Mu tteeka eryo yagamba nti obusuulu ebitundu ba district land boards zigereke, ezimu zagereka ezimu tezagereka. Ezitagereka obusuulu bw'omu kyalo ne bubeera 15 omwaka. Ezagereka obwa city bonna gwe wolaba nti Masaka city kati nti Gundi city mitwalo 5 omulundi gumu buli mwaka. Municipal councils mitwalo 3. Tekisinzira ku bugazi bw'ttaka bw'olina. Obugazi buli bwe twayogeddeko nti busuulu n'envujjo bwe yali ereese bwavaawo. Kati ekibanja kiri ensalo nga buba nazo. Okujjako ekibanja ekyangu okulaba kyekya bona fide tunuulira wakozesezza bokka. Naye olibira ebibanja ebirala biriko ensiko ayinza ogaa nti wendiisiza ente zange ewe oluwanyi kati ekibanja kiyinza n'okusukka ekezi 2. So naye wekiba kinene ekyo kyekyo. Naye bwe mukigabana for example ng'abaana muli abaana 10 ne musala mu kibanja buli omu ne yeetongola kibanja kya mukadde wammwe yafa, olwo buli muntu aba agenda kuwa busuulu. Era oyinza okwesanga nga n'abaana banannyini ttaka nabo bagabanye mayiro yaabwe nga buli omu abagabanyemu. Gwe ate oyinza okwesanga ekibanja kyo kijjamu ne mu balandlord 2 era oyo olina genda okuwa obusuulu mirundi 2. Eyo eka yengeri obusuulu gye buyinza okukyuka. Naye otherwise ekibanja bwe kiba kya muntu omu kunene ki owa obusuulu omulundi gutya gumu. Era mwattu gwatulaba ensonga egobya ow'ekibanja omutuufu ng'oyo gwe tumaze yabutawa busuulu omulundi gumu mu mwaka. Omulundi gumu bamutwala mu kooti. Kasita gukusinga ebintu 2, either okugoba ekibanja ne kikufa n'okusasulira, kubanga olina okusasulira ono byafiiriza okuwaabira. Kubanga eteenongosereza egamba teri wa kibanja anaagobwa omutuufu nga tewali court order. So ne bw'oba tuwadde busuulu bayinza ate ng'era ekigobyawo ekibanja omutuufu butawa busuulu. Obulogo tebugobya wa kibanja. Obubbi nti obubbi obw'ekyo ono omusajja mubbi nnyo omukazi mubbi nnyo tebugobya wa kibanja. Okukolerako ebitamenya mateeka naye gwe nga tobyagala munsonyiwe okuwa ekyokulabirako. Gweoyinza okuba oli musiraamu ng'oli attirako mbizi aba tamanye talina tteeka ly'ensi lyamenye okujjako mpozi ab'ebutonde bw'ensi oba aba regulating ebyennyama abo bo ekirala. Naye gwe toyinza gamba nti kamugobe olw'okuba mukafiiri mugobe mu nankani. Toyinza gamba nti gwe olw'okuba oli mu katoliki nnyo oba oli mu christian oli mu pentecost ono azimbyeko omuzikiti k'omugobe ku kibanja kye kuba talina tteeka lyamenye. Kati ekigobya ow'ekibanja butawa. Ate bw'aba alina ebirala byakoze ebimoonya amateeka, waliwo amateeka amalala mujja naye sigamba nti omugobeko. Obusuulu kyekimugobya ng'ate oyise mu kooti naga nti musajja gwe wama oli staboni nnyo. Obusuulu obw'omutwalo obw'50,000 bwe zikulema okuwa oteeka okuba ng'oyika ebirala. So oyo kati awo okuvaawo tugenda kulaba ow'ekibanja ono ne nannyini ettaka buvunaanyizibwa ki buli omu gy'alina eri munne n'enkolagana ki gye bayinza okukolagana. Naye nga ow'ekibanja omutuufu yoyo gwe tunnyonnyodde yaliwo mu tteeka eyo kusinziira mu section 9 yaliwo ku busuula n'evujjulo, yaliwo nga n'olukusa lwa nannyini ettaka yaliwo nga gavumenti yemuwadde ne bona fide. Kyenjagala okumusembyayo nti bona fide ow'ekibanja bona fide si buli eyali ku kibanja nga 83 tennatuuka
oyo si wa kibanja mutuufu. Tugamba wa 83 okudda emabega nga yeesenza nga tamanyi oyo tomubuuza ndagaano. Naye okuva 83 okudda mu maaso ate oyo si wa kibanja mutuufu. Alina okuteesa ne nannyini ttaka. Ekyo kimu. Kyakubiri nakiri ekyo gaa nti 12 ogimaze ku ttaka ojja kulitwala. Etteeka lino kati olaba kyalikyusa. Timanyireko omuntu yekka aliwo 83. Namba 3 nti etteeka lino era mukaso bwe tuba twogerako ekibanja tetutegeeza oyo gwokkiriza olukusa gwowadde okulimirako. Tetutegeeza oyo gwopangisa obupangisa n'obwazika obwezike bw'ekibanja tebukufuula wa kibanja. Kobeere ng'omazeewo emyaka 10 naye nga endagaano gy'olina yakwazika. Kyova olaba naffe mwe abazika muteekwa buteekwa okukola endagaano eyo eraga nti omuntu omwazise aleme kwefuulira abayinza okufa enkya najja n'abaana bo n'agamba nti wano ekibanja kino kibanja kyange nakigula naye abo bakubuuza obusuulu bulwanga otamaaso tojja kibba. Kati naye abamu baagala nnyo okubba, abamu batiisatiisa, abamu batta n'okutta. Bayinza okutta omwana asinga okumuleerako ekifuba. So naye okubyewala obuwandiike kiba kiyamba n'ekifo kitukugamba nti omwazike n'omupangise w'ekibanja tekikufuula nannyini ttaka gwe toli lawful, toli bona fide. Ekyo kyenyinza okusembyayo ku. Okay, tuyanza tuyanzege tumamize tamwera kusaba ate osibule abatulaba. Abatulaba bino twejjukanya gwe munnanga abadde akimanyi tokwatibwa busungu. Naye tulina abantu baffe ababiraba n'okubyerabira. Kale tukyejjukusa ndowooza si kiba kibi. Naye tumanyi nga tonnagula tugenda okujjaawo mu maaso tukulage nga tonnagula kibanja kiki kyoteekwa okubeera nakyo, kiki kyoteekwa ku search. Oli yali agula ettaka twamugamba search gwowa ekibanja okola search yankola ki search owekibanja oyinza okugula ekibanja n'ofuuka mumanyi w'amateeka ebyona tugenda biraba. Tuyaza tuyanzege mukwano wange kugamba nti no byonna obisangana ku Soul TV wamu ne Zimba okuba nti no tugonjoola oba tukwata ku nsonga zo ezirumira olulala tujja kwogera ebigambo ng'olaba birumira tukoona kugwe naye tuli buzibu ffe twalaba ate mukwano gwange nga tukutaasa embeera embi eno ku byobugagga byo eby'ettaka oba n'ennyumba. Gweno oyinza kugamba nti alina obuzibu bonna nga yabakoza kino mwami Ssentamu. Enamba y'essimu tujja gibawa eri 0700665653. Mwami Ssentamu George William ojja kuba omufuna munnange awandiika obutabo bwa njawulo ku nsonga z'ettaka era bugenda mu bookshop ojja kuba obusangayo bulungi nnyo. Ate nga bwa Luganda lw'otegeera. Luganda lw'otegeera. Ate tegeera Luganda ojja kuba ofunye obuzibu. Olina obuzungu naawe? Olina obw'oluzungu? Sina obw'oluzungu sibulina kubanga obw'oluzungu nze ndaba bungi. Naye buno obw'ennimi ennansi. Okutya mupozi nandiise bannaffe ab'ennimi endala. Bajje tukyuse obutabo buno. Tubuteeke ne tubuwe abantu baffe ab'ennimi endala. Nabo basomeko. Kubanga oluzungu luno ate olaba oluzungu lwa byonnamateeka n'olw'ettaka olwo ne balooya abamu nga nalwo ettamu zitunyooma. Kakati olwo omuntu atafunangako exposure y'amateeka ebintu biba byazibu naye bwe tuba tubikyusizza gwe munnange alaba Salt tuyinza okufuna partnership ne tukyusiza abantu baffe mu Lukaramoja obanga oli mu Karamoja. Omusana munabe guteguze gwe natalaba show yafuna ko lwalo ngate olabe ekintu kibakugambye okyagadde nnyo wadde mukisa gonna ko lwalo jago mutuukirire mulabera ate nga muteeka eggwanga lino mu maaso ku nsonga z'ettaka ne mu nnimi ez'enjawulo. Kugamba nti nasaze show yaffe ng'ewedde tugwa kunyomanyi so genda ku Facebook genda ku YouTube genda ku Zimba Soul TV tujabanga tukolanga bulungi nnyo oba gwe munatwetaze ala tukujja kutulambulako tule tuwogererawe ng'oyina ekirimu eggumba nga yakusomesa oba kulunga bantu nawe mukwano gwange jangu erungujja mega police jasanga Salt Media fena ojja kuba otusangayo. Ngenda kubaza mukwano gyange mwenna abakoze obutabera okulaba nti show eno etuwa ku bantu baffe okuba yalima mu mbeera bweti producer wange Justin kutubiddeko nnyo cameraman Edina akoze kyamaanyi driver waffe olwalunako olwaleero Joram nawe webale nnyo nyini ddala mwenna abatule okuba nti munnatulaba namwe mbagamba nti no mwebale nnyo tubudde bwammwe kakasa nti togenda kubanga oviramu awo kugamba ekintu kimu nti so Zimba ng'evuddeko ate show egenda kubanga egenda maaso eya nyumiza omwana wa mwami ne Uncle Bob mujje mutuule mwongere okuba ate nga munyume munamalizaawo tugenda kuba ate nga tugenda mu njiri tusigale nga tutendereza Mukama nga tusinza Katonda kale tumwebaza okuba nti atuyisiza mu mbeera ebadde embi ennyenyini ddala wamu n'omusumba Bujingo. Lesi nabukeera essaawa zino sigaza okugamba kigambo kimu bwe kiti.